ate omala okutandika okugera ogambe ne mask kanjeko kubanga wendi tuli mu self distance okulabe bulungi. Action. Amanya gange bampita Susan Nabifo nga nze station manager wa Top Radio ne Top TV. Mpozi kulwa okuwulira kwa bangi oba njagala abantu bampulire bulungi kanzijeko mask kuba tuli mu social distance. Now ensonga egenda maaso begenda maaso ku social media twalabye post naffe netukanga nnyo eyo gye bawandiise nga bagamba nti Pastor Senyanga tasasula. Si kituufu olw'ensonga ne wetwogerera wano abaana bali mu basasula. Actually, ekyokugamba nti babanja emyezi 6 si kituufu because when you go to our records abaana basasulwa just some small challenges here and there naye nga si kituufu nti Senyanga asasula. Me as a manager I'm paid and our employees are paid. So ebigenda maaso byonna bina tubyesamba. What I think is waliwo abantu abaagala okukozesa this situation okulaba bono n'erinnya lya Top Media naye nga I assure you all nti Top Media esasula abakozi baayo. Kituufu mwasalako emisaala gyabwe n'ekitundu kye mubawa mukijjako ekimu eky'ekkumi. Nedda si kituufu. Ekimu eky'ekkumi tebasobola kisala ku muntu unwillingly. I thought ekimu eky'ekkumi obeera mu church n'okiwa pastor yo willing. You cannot tasobola kusala ku ekimu eky'ekkumi ekyo. Ate ne ky'okumanga abaana tubasala emisaala, it is not true. It was only a temporary thing when there was lockdown. No ka half pay, but we agreed with the staff and everything is okay now. People are being paid and tewali abanja surely. No, what pays staff is what Top Media because this is a company, it's not an NGO. So on Top Media, we have to make the money that pays workers. Projects on mass. It is other projects away from the media house. So abatulaba oba abampulira balina okumanya nti Top Media is a company eri mandated okola sente esobola okusustaininga the company, and that one includes paying workers and paying other expenses that are incurred by media. So other projects we see are outside media, so it is not true. No, embaga siya media. This is a family issue, so let's distance it from media. Media is media and embaga, the other one is a family. Nedda ebyo sijja kubiddamu olw'ensonga this side of media I'm not in church and I'm not. Top Media kola sente solo okusasula abakozi n'okuzisustaining. Of course in this time there are challenges and every company is facing this. So I may not be able to disclose nti media kola sente weziti, but just get to know nti buli media yonna oba buli company yonna in this lockdown we are facing a challenge with finances, but we try to work around the clock to make sure everyone is happy and they work.